Kitalo nnyo kitalo ddala amawulire ge tukereddeko ku makya g'olunaku olwaleero tegawoomya matu tegawoomera muntu yenna ali mu kubeera ng'agawulirako naddala okuva sayidi ya Fresh Kid wamu ne Fresh Daddy kyokka ate nga ne Evelyn Lagu Bambi ebibye si birungi oluvannyuma lwa Spice Dan okugendako okubeera nga amukyalira neera ebivuddeyo byonna mbekuleetedde mu episode yaffe ey'olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo wano ku Max Media wantu bane stories buli lunaku buli ssaawa story wejja tugikolera esinga okubeera ekikulu ti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mu njika nkusaba subscribing ongeye notification bell tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino wano ku Max Media tusobola bulungi nnyo okulangira business yo gwetukulako okubiziko enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera nga butambula ne bannaffe abasumulula Herbal Products bakugamba nti bannaffe abasumulula Herbal Products abakutuusaako products z'omu kisenge ziri 100% nakyo bakugamba bazze okubeera nga bakuwonya ebikerendakenera n'ebisirapu ebinaakuleetera side effects naddala gw'omukyala ng'omira mbw'ofuna amazzi bakugamba nti eriyo omukyala nabukalu just weetaaga eddagala ligenda okusumulula emisuwa osobole okubeera ng'ofuna amazzi nga bakyala banyo kyekimu ne ku basajja teriyo omusajja Katonda gwe yatonda nga talina maanyi ga kisajja wabula obeera weetaaga eddagala ligenda osumulula emisuwa gyo osobole okubeera ng'opafominga nga basajja banno bakubireko ku enamba y'essimu bajja soba bulungi nnyo okukuleetera order wonna wonoobeera oli yes amawulire ge tukereddeko ku makya g'olunaku olwaleero mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala okuva mu kampu ya Fresh Kid wamu ne Fresh Daddy okufiirwako maama waabwe maama wa Fresh Daddy yafudde amakulu mu kyabeera jjajja wa Fresh Kid ku makya g'olunaku olwaleero Bambi amawulire agali mu kubeera nga gava sayidi eyo ge tuli mu kubeera nga tufuna maama wa Fresh Daddy ono oba jjajja wa Fresh Kid abadde nga mulwadde neera nga womanya emyaka omuntu ng'akuliridde abadde alwalirira obulwadde bw'abakulu ate wano wannuma bamujjanjabako ne Mukama Katonda ku makya g'olunaku olwaleero tasobodde kubeera nga amulabye g'olunaku olwaleero n'amujjulula mu bulamu bw'ensi eno twagala okugumya Fresh Kid olw'okufiirwako jjajjawe ne twagala okugumya nera Fresh Daddy olw'okufiirwako maama we tusaba Mukama Katonda yekka yasobola okubeera nga abagumya kyokka eyo nga tuvuddeyo embeera ya Evelyn Lagu yesu oyinza okugamba yeeyongedde okubeera embi naye ate omuntu omulaba ng'ali mu ddwaliro obeeramu ne hope obeeramu n'obugumu obwo obugamba nedda ajja kubeera bulungi oluvannyuma lwa Spice Dana okuvaayo n'agenda n'alambulako ku Evelyn Lagu abantu abamu balina opinions za mirundi ebiri abamu bagamba mbu si kirungi kusharinga bifaananyi bya Evelyn Lagu nga mulwadde mu abagendayo okubeera nga bamulaba bannange mulekerawo mukuba ebifaananyi ng'ali mu mbeera bifaanaganako bwetyo abalala bagamba naddala nga nze SMX nze sirinaako buzibu na muntu agenze kuyamba muntu oba mutadde mu kamera oba akoze atya main point nje gye nsinga okwagala ng'omuntu kiri eri ekikolwa ky'okoze gw'oba okikoze kubeera nga weeraaga okubeera nga omuyambye nze ebyo sibifuddeeko point gye ntwala nti omuyambye kinganga n'abaana abagamba amafiina agabira mu kamera nze ekyo sikirinaako buzibu ne waagaba emirundi 7 ne waagaba emirundi 10 ng'agabira mu kamera gwe twala kiri eri kyakuwadde ekya kamera gwe kyesonyiwe ekyo ennamula yiye na Mukama Katonda we okitegeera ati singa yali tagabira mu kamera naawe kenyine yandiyagadde obuyambi wandibadde tumanya mbu ne amafiina agaba obuyambi singa yali tabiteeka mu kamera tewandibadde nagwo okubira mulango kubanga wandibadde tomumanyi nga tomumanyiyo mbu bali n'omukyala amafiina asobola okubeera nga agaba obuyambi kati nze omuntu ajja n'ayambira mu kamera simulinaako buzibu singa twala kiri eri ekikolwa kyakoze ekyokuleeta obuyambi so Spice Diana ffe tukwebaza nino ku Max Media webale nnyo webale ddala kubanga gw'omu ku bayimbi abatono abasobola okubeera nga babeererawo bannaabwe naddala mu mbeera ey'akazigizigi webale nnyo nnyini ddala kankusaba subscribing ano ku Max Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino.